okimanyi osobola okugenda Ireland Ireland ate nga boogera luzungu bannange boogera luzungu go wena watch this video until the end. Mujje baleko mwena gye muwangalira kansubire muli bulungi bannange oba byendaba mubiraba oba byembawa mubitegeera bannange mugezeeko yenze muntu omuna Uganda omu akugamba embeera mbi mugezeeko muve mu bantu ababa discouraginga olunaku lw'olwaleero tugenda Ireland ngenda kubalaga omanyi bino ebintu lwaki mbagira kubanga eno gundi nali nagaana okugiwa nengamba nedda nensooka ngitambuza mu bantu bange ne bapulayinga nengamba naye omanyi let me just give it to people muja applying ko eya Ireland bannange bino ebintu naye wobanga omanyi toweza bitabo byo totawaana naye nga gwe osobola ogiforwardingirako ku muntu wo kubanga eno gundi nungi nti baba bajja kukola ki baba bajja kukubira essimu ogende mukole interview nga tosasudde wadde n'ekikumi. Anyway, let's go. Awo seetaddeko kafeesi kange genda ku Google oteekemu Camphill Community Ireland. Camphill Community Ireland. Ogenda kujja ku page efaanana bwetu wano wennyini weegenda osooka jangu wano okwatewo. Wonookwatawo ogenda kujja ku page eno bweti eno nga ggwe. Kati jangu wano waliwo home about kanjire screen eno egejje. Waliwo home about employment. Jangu wano ku employment okwatewo. Wonojja ku employment n'okwatawo ogenda kujja kuze bayita current vacancies for employed roles. Kati waneeno wetuli nti omuntu waliwo basobola okujja awo nga kye bayita visa sponsorships ne wabeerawo emirimu emirala nga baagala bantu b'omu. Kati tugenda kikola tutya go wenna gino emirimu just specifically caregiver nga wonogamba looking for a carer in social worker. Buli muntu yenna nga oli social worker nga ddala wasoma ebintu bya social worker mu real nga wabisoma neobanga osobola okukkirira wali ng'obimanyi sigenda genda ndoyewo njogera bwetondoza mu kitegeera. Anyway omuntu yenna you can try it wobanga osobola ng'olina ebitabo oba okitegedde tugenda kola batya wano kugina emirimu the CV matters. A CV matters. Gwe kenyini CV oba motivation letter it matters a lot. Wenkugamba it matters a lot. Wo sindika gundi no applying they are going to reply you bakugambe muno tetukuwadde because of A B C and G obo kitegedde. Anyway let's go nkulage kyenjagala okugamba katika tugeze waneeno abana Uganda nali ku advise nze nofuna omulimu gwa social worker. Social care assistant osobola okugezaako naye ffe kale like I've tried nendaba nti abantu be basinga okuwa ba social worker oba kitegedde ba social worker that is the truth. Mpozi ne social assistant bwe bityo naye abantu be basinga okuwa ennyo kugina emirimu gya Ireland baba social worker though waliwo omwana gwe baawa n'agenda nswaza mune simanyi gwe baba banaakuwa. Anyway let me try this. Guliwa gwengezaako social worker guneeno kangeze guneeno wogezaako no apply nga n'otandika kati nga waneeno ngenda kulaga ogenda okikola thobitan bize mu butiniitini kati jangu waneeno gwe kennyini you read ko bakugamba waneeno naye nga wano mbasirabanga kabakali let me see like this. Okay, I think there. Bagamba purpose of the post, the position require a high degree of understanding and commitment to the residents and to Camphill Community of Ireland. The prime consideration at all time must be for the welfare and well-being of the residents. Ndoza bitegeera. Lwaki bataddeyo guno omulimu bo baagala nga ggwe munayo kale nga goberenga oli committed. You're committed kyekye mu Luganda.
nga simanyi wakyogera nga olina obuvunaanyizibwa obanga ogamba nga nsobola okukola omulimu guno kuba gino emirimu si myangu abantu b'okolamu oluusi bakadde abaana bali omutwe gulimuko ekikyamu something like that so ng'olina okubanaaza obakola so you have to be committed okitegedde oba olina okukikola n'omutima gwo so gwe wenna katugende wano eno soma ebintu bino eno byonna bakugamba the person appointed should be flexible in their approach to serve provision and biki byonna ABC and G everything read this kati how are we going to apply jangu wano eno application for this job jangu wano teekawo amanyago erinnya ly'Egganda erinnya ly'Ezzungu oteekewo bati bino n'otateekawo LinkedIn teekawo enamba y'essimu teekawo CV kati nina akantu kaneeno kanabo bansobola okuzoominga ennyo okay let me see yeah bakugamba do you hold a maximum of a high level 7 on the QQQFM BA bagala business bagala bachelors in social care studies omuntu nga tolina bachelors bambi to applying if you don't have kubanga bagenda kuddamu bakugambe tebakuwadde nze nina gwenna applyingira naye nga tabirina yalina diploma and they told her they did not oba okitegedde bagala bachelors you read about it webabanga kubanga si bonna nti bagala bachelors waliwo webagala level 5 naye woolaba nga bagala bachelors nga togirina don't waste your time but nga we mwagala bannayuganda okugezaako buli kimu nga mulowooza bya bulimba gezaako they will send you message de bakugamba munange unfortunately you don't require unfortunately okitegedde anyway nsobola obbasomerako waneeno eno gundi yono omuntu waneeno gye baamuwa yaaliwa namu applyingirako ko naye nga yali talina manya bannayuganda omunayuganda omugamba nakola ki nagira bagamba thanks for taking the time to apply for the biki care because bitya we appreciate your interest in joining our team after through review of all application reviewed we regret to inform you that we have decided not to proceed with your application on this occasion we had other applicants whose skills and experience more closely it wasn't good because I did and I explained to this person naagana so nganze omu kwe kugamba ne bakugamba do you currently live in a house in obi wherever oba or holding a gundi gwe nnyini bagambe nedda because you don't live there or you hold a current you don't if you are not n'ekirala kyenjagala okugamba muna Uganda making sure nti ne woba tolina driving license bagamba ogirina kano kaama wobanga you oyina bachelor in business administration naye nga tolina driving license make sure nti bagamba ogirina oba kitegedde because kigenda ku affectingamu oba kitegedde abantu bangi ba applying these jobs ate ndabyeko abannayuganda abajja applying and they travel I'm telling you the truth ekirala okay jangu waneeno ogire teekawo cover letter nabagambe engeri webagiramu cover letter n'ekirala bw'oba okozesa ChatGPT okukukolera gundi cover letter making sure nti you edit it nicely kubanga bano abantu bakizudde nti bagikozesa oba kitegedde you edit it waliwo ebigambo byotateekamu waliwo biki you make sure you edit it kansubira ekyo kigira then ogamba apply it is not actually difficult to apply then bugu gamba apply anyway tuddeyoko ku mirimu gyaffe gyono gye mbadde njagala okugamba bannange topowa naye kyoba omanya zino gundi kampani zikolagana emu weekumma zonna zijja kukumma ekyo kyejagala otegeere kubanga ekyo kyensobola okugamba applyinga applyingeko oba kitegedde applyinga kweri naye don't value tokisussa oba kitegedde ate tokyabusinga because when you apply many Ugandans ate wokyapplyinga nga muli bangi nga temulina requirement it is not good that's why saabawa nnyo bino bintu but nga gwe Munnayuganda ndaba making sure nti olina omutima gw'ekizadde ogusobola okukola ki
ogusobola okubeeranga. So gwe wena wena omunnayuganda ndaba emirimu giigyo, gwe gendako olabe giijjawo. Don't forget to subscribe, share, like and comment. Gama Mashalo bwebale nnyo otukoledde bannange. Gwe commenti nga kiki kyoyagala njogereko. Sinnabeerabira bagambye email. I'm going to make the email for you soon. I love you. May God bless you. Ciao, ciao.